Embeera ebadde ya bunkenke ku kkooti ya Mwangattu e Mengo wakati mu kulindirira okuleeta abantu abagambibwa okubeera emabega w'okutta kw'omutaka omubuze Daniel Bbosa nga ziweze essaawa 5 abaakwatiddwa baleeteddwa wakati mu bukuumi nga kubaddeko Noah Luzira ow'emyaka 21 agambibwa okuba amasasi, Mire Naluwenda ow'emyaka 46 omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa, Juliet Nakiguli ow'emyaka 4 omutuuze w'e Kawempe, Joseph Nakabaale ow'emyaka 47 omusiizi wa langi nga mutuuze w'Empigi, wamu ne Ezra Mayanja ow'emyaka 4 omubazzi ng'ono mutuuze w'e Kawempe era ne batwalibwa mu Kaguli. Oluvannyuma basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Adams Byalugaba era n'abasomera omusango gw'okutta Omutaka Bbosa. Wano omuwaabi wa gavumenti Caroline Mpumwire abuulidde kkooti okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso n'agisaba eyongezeeyo omusango okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde. Olw'okubanga kkooti eno teyina buyinza buwulira musango guno, omulamuzi Byalugaba takkiriza bawawaabirwa kubaako kye boogera era n'ategeeza nti bw'aba nga balina okusaba kwonna bateekeddwa kuyisa mu kkooti enkulu kubanga yayina obuyinza. Ono abasindise ku alimanda e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokuna omwaka 2024 olwo badde mu kkooti. Oluvannyuma bano bateekeddwa kabangali ya poliisi yogayoga paka Luzira. Byawandulu Bone, Crossroads TV, Omunnyo.